akalulu baluzinze emirundi 3 ne tubawa kadi ya NUP ne bawangula. Kakato balaba babeera ku TVs mbalaba abamu era abamu basibuka eno Lubage wamu ng'oli yali agezezaako byonna biganye najja n'afuna tiketi ya NUP abantu ne bamwesiga ate President Kyagulanyi agambye tono gwe tuba tuwa tiketi abantu ne bagamba tubadde tumutegeera naye lwaki Agulanyi katukuwa akalulu ogende naye omuntu oyo musanga kati ku TV nga beeyogerera ekibiina nga beeyogerera struggle katosoba mutegeera. So tetwagala kuddamu ensobi ze twakola luli era njagala kubasaba mwenna tetuna coming up ne guidelines butya bwe tugenda okufuna flag bearers naye mukimanyi bulungi tugenda kufuna flag bearers naye mwe abantu mwenna abali wano bwe muba mulonda abakulembeze this time around mulina okufuna abakulembeze abensa mukitegeera era njagala kwebaza abakulembeze mumwe abasigadde ku mulamwa abamu basigadde ku mulamwa sagala kwogera ku mannya g'abantu wano olunaku lwaleero anja bajja mu ofisi yangawo nga mumbulira ku interest zamu kyembaddamu kiri kimu kyokka kaadi ya NUP teri wano teri ku mmeeza yange eri ku ground era this time round last time twawuliranga abantu bakola allegations nga tezina bukakafu njagala nze abagambye kati olunaku lwaleero oli bw'aba nga akola mu kakiiko oba ki nga akusabye ssente mu recording oleete obukakafu kubanga tetwagala kufuna abakulembeze abatarepresenting abantu oli bw'akusaba anything in exchange kireporting ale enough kubanga ffe twagala kusigala ku kintu kimu kyokka kye bayita people power maanyi g'abantu kubanga last time zaali allegations nga teri bukakafu omuntu n'owulira abantu bagamba simanyi waliwo be bajjako ssente ne tubabuuza muleete obukakafu kakati njagala ekintu ekyo mukitambulireko maye nti ffe tuli ba people power twagala kubuuza abantu era ndowooza ku ssaawa zino mukyalina chance omubaka wa palamenti meya bakansala mukyalina chance bw'obanga wabula ku bantu okyalina chance eddayo ku bantu bwe bakansala bali wano bw'obanga wadduka ku bantu okyalina chance edda eri abantu mukitegeera bannange ate munange okubeera mu bantu tekitegeeza okuba okyayo kubanga ekyo nakyo kizibu mu politics waffe Museveni bwe yakola ebintu people power Museveni yayonona politics waffe nti abantu balowooza nti okubabeeramu kwe kubawaayo ssente kubanga kati ng'omubaka wa parliament oba meya abeera talina ssente za kusatisfyinga constituency eno erina abalozi bameka how many? 6,000 kati imagininga constituency ebeeramu abantu 6,000 naye baba wetaaga 50% kiba kitegeeza wetaaga 3,000 ffe kyetwagala kwe kulaba omuntu ng'akyali ku nsonga za struggle okulaba nga time etuuka bananga oluyimba lwaffe olwo lwe tuyimba eringa essaala bwe tugamba tulivimba mu Uganda empya twagala tutuuke mu Uganda empya ate okutuuka mu Uganda empya kigenda kutakinga responsibility ya buli muntu muffe okulaba nga tutuukayo nti twebereremu ng'engombo yaffe bweri era njagala basaba byonna bye mukola kubanga kati currently manyi ekiri ku mitima gyammwe oba ku mitwe gy'abantu abasinga nze nfunye nkutewa naye mwe ababibadde mukirabye nti si kyamaanyi ennyo gwe okubeera omubaka wa palamenti gwe okubeera kansala gwe okubeera ki mubeereyo mu palamenti honorable oli wano naye kiki ekisobodde okutambula mu mirimu gyammwe kubanga bwe mugenda mu palamenti awo budgeting process bali be bagikola eviira ddala mu gavumenti byonna bye waalyagadde okukola ebirubirwa byolina eri constituency eyo mpozi gwe bwogamba nti ekigendererwa kyo kwe kufuna akasaalako n'obeera obulungi ng'omuntu naye bw'oba ng'olumirirwa society eyo mukimanyi nti eno embeera gye tulimu tesobola kukyuka okujjako nga waggulu tukyusizza nabagamba nga mutandika ne bagamba nti
tukyali ku lugendo twagala kutuuka Kanani naye ka tutuse Harani era ne mbanyonyola nti Harani si ye Kanani era ne mbagamba nti wano we muli temuyina kubeerawo comfortable ebyembi abantu abamu bafuuka comfortable nga tebanatuuka mu nsi ensuubize bafuuka comfortable ne babivaako ne tuwulira n'okuwulira ekintu ekisinga obuswavu nti bakansala abamu balinnya ennyonyi ne bagenda Canada ne bagenda America ne balekawo emirimu gyabwe ne weebuuza ekigendererwa kyabwe kyali ki kubanga ffe abali wano bwe tuba nga tumanyi nti twagala kugenda mu nsi ensuubize bananga tubeere serious mu bye tukola role gye bakuwadde bwe baba bakwelectinze kansala ekibuuzo kye wali wadde weebuuze buli lunaku nkoze eki mu role yange n'okwongerayo struggle so banange njagadde okubeebaza emirimu gye mukola egya struggle mukimanyi bulungi nnyo nti we twatandikira Lubaga eno yalina ekifaananyi ekisinga obubi kubanga mwagenda era yali collective responsibility nga tukyali awo tukyagezaako okwetereza ne tuwulira nti ate ab'e Lubaga balonzewa NRM wa speaker ne tugamba kiki era okuvaawo ab'ewakiso n'abalala ne bakola ebyo ebintu naye njagala okubeebaza nti ebbanga nga ligenze litambula ndabye enkyukakyuka mumwe ekisooka mwategeera abaali bakoze ensobi bategeera nti kino kyali kikyamu bw'obanga ogezaako okutereeza ekintu the first step is to acknowledge that you were wrong era enkiiko ze twatuuza nyingi manyi nti waliwo abamu abagendera ddala era abo nabo tubamanyi naye abasinga mwakomawo eka kubanga waliwo oli nga bwakwatibwa mu nsobi agendera ddala n'agamba kale kangendere ddala kati nfuuko wa NRM era waliwo abagenda ne bakola ebyo naye njagala kubeebaza mmwe abakiri abantu kyali kikyamu ne mukomawo eka era ne mutambula n'ekibiina okulaba nga tuli wano olunaku lwaleero n'okusapootinga ekibiina juzi mwaleeta entebe bakansala baffe ne muzireeta eri ekibiina era nakyo ne tukyeyanza kakati mukimanyi bulungi nnyo nti akaseera ke tugenda kuba nga tuyingiramu kazibu nnyo era njagala kubeebaza okulaba nga mulese activist n'abyogerako ekyo nno kinkyalenjinze nnyo kubanga kati struggle entuufu gye tuliko ffe bwe tuba tugenze mu kulonda mukimanyi bulungi tubadde tubagamba okulonda is a mobilization tool our core objective ekigendererwa kyaffe ekisinga kwe kujjako nakyemalira kakati bwe tuba nga tugenda kuyingira okulonda okwo tulina okuba nga tumanyi objectives zaffe objectives ki twagala badde mubakwate mu kalulu kaffe nga bwe bakakwatamu kitambule bwe kityo oba ffe ng'abantu tulina ovaayo mu mateeka era manyi abamu muli awo muli mu kwesika mugamba agenda kubyogera nga kamera zimutunulamu byetwogerako ffe biri mu mateeka etteeka ligamba mugende mulonde akalulu kabalibwe bulungi nnyo katuuke ku tale center baka-announcing nga bwe kalina okubeera naye twagenda mu kulonda era ne wano wenyini mu Kampala baali bagenda mu bitundu ebisinga nga president waffe wafunye obululu katugambe 4 we butuukira eri nosanga bataddeko 2 oba 27 ate mu byalo we twafunanga obululu katugambe obululu 4 ne badelitinga 0 ne balekawo 4 diara forms zonna tuzirina eziraga emivuyo gyonna gyerina gye bakola bwe bamala bano ba crime intelligence ne balanchinga operation ne batandika okukwata abantu baffe bonna baali batambuza DR forms zaffe era bw'olaba ezo DR forms kuba bwe namala nabawandikira nezibasaba ezimu ne bazikomyawo ezisinga tebazikomyawo era ezimu zikyali kuwandiikira ku police you can imagine naye nezo ze bakomyawo mu buswavu ogenda kusanga bamakingako ekitegeeza baali bakola ki bagikwata ne balaba results eziriwo ne bazingiza mu system yabwe okumakinga sure nti eziri mu system yabwe zimakinga neziri mu ise banaye kambasabe tusigale ku mulamwa
tubeere ku mulamwa abantu baffe bali babonaabona naye kansala nobeerayo ng'okukuta simanyi bazee baagala batwala mu State House nawe n'ogamba nti kangende obukiiko abali ku kakiiko be twakafuna kati of course time egenda kutuuka ba RDC batandika batuukirira n'ebirala bwe bityo nosanga ng'omuntu waffe naye ali mu ebyo waliwo ba flag bearers era kino kyengenda okwogerako kiri very controversial amu muli wano naye muli wano just ekigere kimu kiri wano ekira oli mukubaza bwe mba sifunye kaadi ya NUP oba osanga ng'alimu NUP naye bw'atafuna kaadi n'agenda mu NRM n'ebirala bwe bityo so kansubire ffenna abali wano tuli ku kintu kye tuyita struggle nga bwe ntera nnyo bagamba ekigambo ekyokubiri kubanga ekisinga okubeera misused mu Uganda mu ndowooza yange bakiyita honorable sogera ku ba honorable abali wano namwe bakansala muli ba honorable naye njogera ekigambo kye bayita honorable kiri misused kubanga abantu abasinga okubeera dishonorable be bayita ba honorable oli nabba sente z'eddwaliro lyonna natuukawo honorable nabba amabaati era abamwogeddeko n'abasiba nga bwe basiba ono buwembo ate oyo ne bamuyita right honorable ne bongerako naka right mu kifo ky'okumuyita long dishonorable ne bamuyita weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right honorable naye ekigambo ekyokubiri kyetutera nnyo okumisuse kyekigambo struggle. Omuntu omusanga nagamba ndi mu struggle naye bw'omubuuza struggle kitegeera n'osanga nga takimanyi kyaliko completely and also bw'olaba ebigambo by'okozesa bw'olaba entambulayo bw'oba kale ng'obadde kansala emyaka gy'omaze kuwa kansala olabira ddala nti obadde okola ekyo kyoyita okulafubana oba oli kubirala kubanga struggle si kuvaayo n'owulira nga just oli comfortable n'ogamba nti kati society enyelevatinze neteeka wansi bano bali wansi wange. Struggle kitegeeza okwewaayo, kitegeeza sacrifice, kitegeeza okuteeka interests z'abantu ahead of your personal interests. That's why I'm saying that whether you get an NUP card or not, you should remain in the struggle. Oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze kubanga ekyatugatta fenna ye struggle ejjako nakyemalira naye si kujjako nakyemalira kyokka wabula tutandika okuzimba Uganda bannayuganda gye baagala kubanga abantu abamu obatunulira abakulembeze n'ogamba enkya ono bwe tumuwa bwa minisita oba n'afuna obwaki agenda kweyisa atya
bw'aba asobola kweyisa bw'ati nga tukyali ku side eno ate bwe tuba tusomose ajja kweyisa atya, agenda kweyisa atya. Nga ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe bitugamba bw'obeera mwesigwa mu bitono bakwentrustinga n'ekinene. Era mwe abali mu bukulembeze kati kambabuuza ekibuuzo, mwagala kuddayo okusaba obukulembeze. Abantu baffe abo mubakoledde ekimala nti baddemu babeesige, oba muze justi okomyewo bukomye, oyagala kugenda okangemu otwale buposters munonde era oddemu obule. Bw'otuula nga ffe tetuli wano mu kisenge kyeyo tandika oweebuuze abantu mubakoledde ki kye balina okusinziirako okumpa ekisanja ekirala. Kiki kye nakoledde abantu? Sogera na muntu ali specific, njogera na mumena abakulembeze era mbasomooza. Before you want to be trusted with another position, what have you done in this position that you're holding? What should our people stand on to trust you? What should we stand on as a party to trust you? Era tubadde twogerawo recently ne president ne tugamba nti oba oli awo very soon tugenda kukolayo score card y'abakulembeze baffe, nga bwe twasindika tiimu zaffe nga zibuuza abantu oba tukuwe kaadi oba nedda. Kati tubasindike nga tubuuza abantu omuntu waffe ono akoze atya, tufune feedback. Mukitegeera bannange? Era bwe mulaba tiimu zaffe nga zitambula tetugenda bategeeza ti batandise, naye tugenda kusindika tiimu zaffe tufune score card. Tumukulembeze tutegewo parameters, ensonga za struggle zisigaddeko, abantu bo abasavinza atya, mwabali mu kanso abantu bwe bakutunuulira balaba nti yes obaddeyo ng'oyogera ebibaluma ebibakwatako oba nedda. So those are the parameters twagala kusindika tiimu zaffe zifining out butya bwe mukoze, so that bw'ojja wali kubanga kwolwo olunaku olwa kaadi ogenda kwambala esuuti yo bulungi, oyambale ne gomesi ogyambale, naye ogenda kusanga nga waliwo report eva mu bantu bo, abantu bakoledde ki. Bw'obanga tolina kyokoze tujja kugamba ssebo nyabo tusonyiwe, naye ddayo ki ku ground. N'obula n'obeera absent without official leave, kye tuyita awol mu luzungu, abantu bakulowoozeko ki. So bannange manyi mbadde mbiwulira abo bali muli bakansala LC3 mwagala genda ku LC5, alimu ku LC5 mwagala bwa meya, oli wa meya oyagala bwa MP. Kirungi okweyagaliza oba okwegwanyiza ekifo ekinene, naye the most important question is what have you done in the role you have today for people to trust you with a bigger position? Nga tono ajja kutubuulira nti bannange kakati mbadde kansala kati njagala kugenda kuwa meya. Question, okoledde ki abantu ku position? Mwe abali wano abali ku bukiiko bwaffe bwakunga n'ebirala, oyinza okuba nga waliwo ekifo ekirala kyoyagala mu kibiina. What have you done in your current role for you to be trusted with a bigger position in a bigger role? So nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo nga muluyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo 2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane, era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Obudde butuuse bwatuuka nadda. Mukama ayagala ekipya mu Uganda muno. Haleluya. Mukama mulungi. You know, a new Uganda
tuleme kulooza nti project ya Bobi Wine naye project ya Katonda, olw'ensonga nti Uganda erina okuzzibwa obujja, erina okukyusibwa. Amin. Kale tukijjemu ebyobufuzi, twogere ng'abantu oba abantu abategeera Katonda. Bannange Uganda ebeera mu corruption, okutta abantu. Uganda ebeera mu kidnapping n'okubba ettaka ne tribalism. Do we need that kind of Uganda? No. That's not politics. That is the gospel. Kubanga Yesu kye yagamba, I've come to proclaim captives to be free, the blind to see, the deaf to hear. Twagala ekigambo ekyo kituukirire mu Uganda empya eno eyatandise. Temulowooza nti teyatandise, yatandise. Ate struggle egenda mu maaso. Ate ffenna tujja gibeeramu. Waliwo minisita yagambye, kale abanaddiini lwaki mweyingiza mu byobufuzi, mwe mukole ebya chachi naffe tukole ebya politics. Mujoga basajja mmwe. Naye abooluganda, omwoyo n'omubiri osobola okubyawula? No. Singa twali tusobola okubyawula, twandibadde tujja mu chachi emibiri ne tugirekawa ewaka. Anti tuzze ku by'omwoyo mu chachi, kati lwaki omubiri tetugulekaayo? Dear friends, let us accept our mission to be people who are bringing liberation. Abantu abalese enjiri ey'okusumululwa okw'omubiri, okw'omwoyo, okw'ensimbi, buli kintu kisumulwe mu Uganda yaffe. Haleluya! Mukama mulungi. Yesu agambye nti obudde butuuse. It means that gwe nange tulina okuzuula wa Mukama w'atuyitira okuleeta Uganda empya oba enkyukakyuka ezisobola okuyamba abantu abanaatugoberera nga tuvuddewo. Tuleme gamba nti tugenda birekera Bobi Wine obaani. The change begins with you. You are someone to bring freedom to your country. Kyotunuulira mubiri gwo. Nze ndi munafu, oba bajja kunkuba, bajja kunsiba, bajja kuntulugunya. Bayibuli egamba, temutya abo abatta omubiri, wabula mutye nnyo oyo asobola okutta omubiri n'omwoyo n'agusuula ludda wa mu Gehenna. So n'olwekyo temutya. Mukama akyalina ebyamaanyi byagenda okukola mu ggwanga lyaffe, mujja biraba. Tetulinaako we twabadde ate tuleme kuggwamu maanyi. Our time has come to bring change to Uganda. So dear friends, tujja kugenda mu maaso, ebintu si bya bufuzi, naye ffenna twenyigire mu mulimu ogw'okukyusa eggwanga lyaffe. Nyabo IGG tusanyusa okulaba mwebale kutunkana eggwanga nga muweereza. Kati nyabo IGG nga batunkana eggwanga lino muliraba, eggwanga abakulu b'eddiini lyatusobera nga nange mwendi, lyatusobera bye tulaba bikanga, corruption gwe mwogerako tusanyuka ng'ovuddeyo ne mwogera. Tukulabanga mujuliza ensangi zino ne tukusabira nnyabo, tukulabanga osimba ensonga ne tugamba mwoyo wa Mukama kozesa oli kuba Yohana Batista ab'eggwanga lino ensangi zino nkwongeramu amaanyi nga mutunka nabyo n'ogezaako kugamba ku bantu mubagambe ffe tubasabiraawo ne bakama abo abali eyo ababasindika nabo batutaasi bannange bye tusoma mu mawulire biliyoni 6 bazibye mu Bank of Uganda nebyo tusoma nti eddwaliro ly'e Lubowa tukyalirinda ne tusoma gasitoola agakanga ne tugamba tuli ku ki
ate bwe twogera munnange ne batuswala bulala nze weeks 3 nabadde Holland eyo ne bw'otuukayo olabanga bya mulembe nnyo ogende Holland nabadde mu America ino olabanga bya mulembe nnyo tuli ba mulembe guno ffe twajja ne president wa kuno twazaalibwa mu kisanja kye tetulina kye tulabye kipya bye tulaba kati bw'otambulako n'okola comparison ng'omulembe guno olaba nti Uganda yaffe yandibadde esingako omusajja Swaziniga yafuuka gavana mu California naye sente ziyafuna ng'omusaala yakugaana n'agamba yafuna baaguwa n'agamba kacyangaziya mu America empadde nnyingi va mu Uganda abantu bajja muno nyabo bajja muno bafunyeemu tebakowa bafiira ku mpanji tewali agenda ne bwakulootanga omugamba genda ayinza okutugira mu kirooto buli omu aba akyayagala kulya